من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ayebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe, atumalira buli kizibu kyonna ekiri eri obwetaavu bwaffe kuno ku duniya ne ku akhira. Kirungi nnyo okumutegeera ate okumwagala kiba kifuuse kya bwatteeka. Teri asobola kujja mu mbeera nzibu mwoli okujjako Allah yekka. Eduniya eno kwe tuli Allah yagituteekako nga mulimu ebigezo bingi, mulimu emitawaana mingi, mu bimu ebyo ebireese obuzibu ennyo eri abantu, ebisibisizza abantu mu makomera, ebiweebudde abantu ne baggwamu ekitiibwa kyabwe, n'amaka ne gafa. Amuru dain y'ensonga y'amabanja. fakathiru min annasi yatasahaluuna fi amuri duyun, abantu bangi nnyo abagayaalirira ensonga y'amabanja. Netwerabira nti amabanja bye bimu ebireeta stress eri obulamu bw'omuntu. Amabanja gasobola okukufuula omwavulunkupe. Amabanja gasobola okubeera nga gakutokyalinga, era amabanja gasobola okukumalirako ddala emirembe. Osobola okufa ng'olina byolese, abaana bo ne banjala engalo nga baavu ddala nga n'ebyolese byonna bigenzerwa amabanja. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ennyo okweggyako amabanja, obutaamala geewolaawola mu nsonga omutali, nga bwe twatunuulira omulundi ogwayita. Abantu bangi twewola, abantu ne beewola amabanja mu mbeera ezitali za buvunaanyizibwa, naye nga mu bimu ebikosa obulamu bwaffe era ebimazeewo emirembe gyaffe, ebitumazeeko emirembe n'okweraliikirira ennyo y'ensonga y'amabanja. Obusiraamu tebwatuleka ttayo, bwatulambika. Twewola tutya? Tuzzaayo tutya essente. N'olw'ensonga eyo tubeere nga twegendereza ebikwatagana ku mabanja. Njagala tutunuulire husnul qada wa imhalul mu'sir au ibraa'uhu. Ensasula ennungi mu Busiraamu yalibadde etya ng'owoleddwa? Bangi babawola nga batudde, baba banja bamaze kuyimirira. Mulimu abantu abatafiirayo ddala ku mabanja, bw'omuwola yeetafaayo. Naye Obusiraamu butulambika ki ku nsasula ennungi gwawoleddwa waalibadde osasula otya? Lakad hathat ash-shari'a ala adaa'i duyun. Obusiraamu bwatukubiriza nnyo okulaba nga tusasula amabanja. Wa husnul qada, tubeere nga tugasasula bulungi. Wasamahatun fi talabiha, ng'era Obusiraamu bwe bwatugamba okubeera abalungi nga twewola. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yagaa nti inna khiyarakum abasinga obulungi ahsankum qada yoyo abasinga obulungi mu kiseera ekyokusasula. Abasinga atyo obulungi nabbi kiki yali ategeeza? N'obeera mulungi mu kuddiza munno ssente ze nga bwe yazikuwa, nga tozimuwadde mu bitundutundu mu mbeera ey'okuzitta. Oyo abasinga obulungi. Ahsanukum qada, abeera mulungi mu kusasula, atuukiriza endagaano gye baakola ne munne mu kubeera nga asasula, n'atamala kubeera nga anoonyezebwa, waakumala kuyigga mu kiseera ekyokusasula. Inna khiyarakum ahsanukum qada, abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi mu kiseera ekyokusasula, asasulira mu budde. Sente za munne nga bwe yazimuwa n'azimuddiza, bw'aba asasula asobola okufunayo hiba, ekirabo kyonna n'akiwa oyo munne abeera nga yamuwola, bwe kiba nga tekyaliwo mu ndagaano nga bawolaŋŋana. Oli n'abeera nga bw'aba asasula azza bulungi. Kyova olaba abamanyi b'obusiraamu bagamba nti okuwola omuntu ssente afdalu min assadaka, kyekisinga n'obulungi okusaddaaka. Kubanga ono omuntu gwowola abeera muhtaaji, abeera mwetaavu, aba alina ekintu ekimuli ku mutima. Kyova olaba batunuulira nti okuwola ng'owola oyo almuhtaaju alina obwetaavu, khairu min assadaka, kyekisinga n'obulungi okusaddaaka. Lwakuba ffe twewola obwetaavu nga bwakungulu. Ayagala kuwasa, ayagala kulya, ayagala kumala byetaago bye ebijjuliriza obulamu, naye omuntu ng'alina ekyetaago kiri ku mutima, n'omuwola, n'omuyamba, n'omutaasa ekizibu, omuntu oyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ahsanukum qada, oyo abasinga obulungi mu kiseera ekyokusasula. Mu hadisi endala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Ibn Mas'ud, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma min muslim, teriyo musiraamu, yukridu musliman kardan, awula omusiraamu ebbanja lyonna okujjako, illa kaana kasadakatiha marra, abeera nga amusaddaakidde saddaaka. Buli wowola omusiraamu ssente n'abeera nga alemereddwa okuzza, n'ajja n'akusaba, n'akugamba nti mbadde nsaba ebbanga lye twalagaanye olunaku munnange ssente zigaanye, n'omugamba nti nkwongeddeyo kale wiiki. Ebbanga eryo omusiraamu lyamala ne ssente zo, Allah akubalanga asaddaaka ssente ezo. Ekyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza n'atugamba nti ma min muslim, teriyo musiraamu awula musiraamu ne ssente kardan marratain, n'amuwola emirundi ebiri. Bakulu ekiseera bwe kituuka kye baalagaana ajja gy'ali, n'amugamba nti munnange zibuze, n'amugamba nkwongeddemu omwezi, illa kaana kasadakatiha marra, ezo ssente Allah akubalanga gwe azisaddaaka, ate nga oli wazikola ki? Oli wazifuna. Ekyo kiraga ki? Kiraga discipline, enkolagana ennungi ne munno, n'otaggalawo mulyango gwa kuyambibwa. Abantu abasinga mu mabanja tebalina discipline, nga bamaze okubawola bakulembeza ebyetaago byabwe ku mabanja. Olina omuwola ssente smart bulungi nnyo ngazze n'ekizibu, n'omuwola bulungi ssente n'atafaayo kusasula, bw'omubanja n'akunyumiza bye yakamala okukola. Badde n'akasasulira omwana ssente kawempe muzirimu miliyoni 3,
mbadde nakamaliriza embaga kweganga gwe ebyo tabikola ki tabifaako wabula yatunuulidde byetaago bye. Omuntu afaanana bw'atyo taba na disipulini mpisa mu kusasula. Bwe tuba twewola mu kiseera ekyokusasula ng'omuntu akuwoze, tokulembeza byetaago byo ku bbanja. Okumanya obusiraamu bwalaga wala, obusiraamu bukugaa nti bw'oba ogenda kutambula safaari, hatta ne bw'oba ogenda Makka ng'olina ebbanja ery'omuntu, naye ng'eryo ebbanja yadurruhu, likosa oyo eyakuwosa okutambulako nga kugenda mumukosa. Obusiraamu buga nti yumnau mina safari, agaanibwa okutambula, agaanibwa okgenda e Makka. Asooka amaliriza eki? Ebbanja, olw'obukulu bw'ebbanja. Hatta ne bw'oba ogenda Makka, naye bameka ababeera n'amabanja g'abantu ne batambula ku nnyonyi nga tebavaako, nga tafaayo ku munne. Abaana be bo basoma, bw'omubanja naakamaliza school fees, munne yebaliwo poloti gye mbadde engula emuyenga awo, nga ye ebibyo tabifaako, wabula akunyumiza byakola ki? Tetukulembeza byetaago byaffe ku nsonga yaki? Hatta ne shariya yagaana omuntu okutambula safaari nga safaari eyo ekose eyakuwola ssente, bamala tunuulira bbanja. Naye bwe kiba nga tekimukosa, ebbanja likyali mu maaso, ebiseera bikyaliyo, ng'osobola okudda omusasule, obusiraamu tebukugaana kutambula. Naye waliwo omuntu ekiseera ky'okusasula kituuse, ye n'agenda mu safaari n'okuba ku ssimu nga tekola ki? Bantu be bakubulira oluvannyuma nti ali Dubai, yagenda Makka. Oyo aba akulembeza ebyetaago bye kuki? Ku bbanja. Ebyetaago tebikulembera bbanja, omala kusasula ki? Bbanja. Omuntu bw'atakuolanga ssente ze n'akubanja, n'otandika omumunyumiza by'obadde okola. Munnange mbadde mmaliriza poloti, munnange ssente zo mbadde nazo, naye nabadde nsasulidde omwana tishoni ku university. Sooka omalirize ebbanja ly'omuntu. Mu bimu ebigenda okulemesa omuntu okuyingira ejjana y'ensonga yaki? Y'amabanja. Ate era nga amabanja gasobola okututwalako ebirungi ku lunaku olwakhira. Nga bwe tubeera simaati nga twewola, tubeere simaati nga tuzaayo amaki? Amabanja. Ekyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye yatugamba nti ma min muslim, teriyo musiraamu, yukridu musliman, awula musiraamu munne muganda we, karuban marratain, n'amuwola emirundi emeka? Ebiri. Amakulu amusabye excuse, okujjako nga Allah abala ssente ezo nga asaddaaka. Kitegeeza nti tulina okubeera abantu abalungi mu kiseera ekyokukola ki? Ekyokusasula. Ekirala naffe ababanja tubeere ne disipulini nga tubanja. Waliwo omuntu akubanja n'akubuzaako emirembe, najja ne muswala okusaalira w'osaala ng'ekimuleese si kusaala wabula kubanja, n'amagamaga bw'ati mu layini, n'asimbira ddala w'oli, naga nkubanja katumalirize esswala. Eyo esswala yo gisaala ng'erimu emirembe. Osobola okusaala ng'olina emirembe. Kati mulimu omuntu abanja n'akumalako emiki? Emirembe. N'omusanga nga n'awaka atudde alannamye. Obwedda nninda ggwe, sijja kuva wano nga tompadde ssente. Naffe tubeere ne disipulini ababanja. Oli bw'oba omubanja, obusiraamu bukulaze nti bw'omulindirizaamu n'omuwaka chance, kwongeddeyo omwezi, ssente zeezo Allah akubala nga akola ki? Nga asaddaaka. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rahima Allahu rajulan, Allah sookusaasira oba Allah asaasira omuntu samhan idha baa, bw'abeera smart, bw'abeera mulungi ng'atunda, wa samhan idha ishtara, era n'abeera mulungi mu kiseera eky'okugula, wa idha qtada,
ne mu kiseera ekyokuwola oba ekyokubanja. Obusiraamu bwali butuyigiriza okuteekawo emirembe, omuntu obutamubuzaako miki mirembe. Mu bimu ebintu ebikyankala nnyo omuntu obwongo bwe, ne bwoba oli munyuwanjaga, ensonga y'ebbanja. Ne bwoba otaddeko enjaga oli nakukonkona bw'ati bwe papa naganziza ekkubanja, enjaga ekuvaako yekka wekka. Kitegeeza ki? Nti ebbanja limalako omuntu emiki. Bwe libanga ebbanja lisobola okugoba enjaga mu kiseera ekyo, ate olwo amaanyi gawaka gaba gakyaliwo? Oba wakayingira bwe papa ekindeese sente zange, ate siva wano nga tozimpadde. Mulimu abantu ababanja obi nakuteerawo embeera embi ddala, naga kansitula abaana bange bonna mbakuleetere okakase nti ndi mwetaavu ku sente. Tulina okuba abantu abalungi. Ekirala, obutaweebuula muntu gw'obanja. Mulimu abantu abayisa n'ebirango ku leediyo ez'enjawulo ng'akulaga nti akukola ki? Akubanja. Eyamulabako yagenda ne ssente ABCD, abantu bonna ne bategeera nti gundi bamukola ki? Bamubanja. N'olw'ensonga eyo tubeere balungi mu kiseera ekyokusasula, ate naffe tubeere balungi mu kiseera ekyokukola ki? Ekyokubanja. Okumanya obusiraamu bwatunuulira embeera y'okubeera nga tubeera balungi mu kiseera ekyokusasula. Omuntu bw'aba azzaayo ssente za munne, nabbi yayigiriza edduwa gye tusoma. Nabbi yagaa nti baraka fi ahlik wa malik innama jazaa'u salafi alwafaa'u walhamdu. Kubanga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Rabi'a al-Makhzumi, nabbi bwe yalwana olutalo lw'e Hunaini yeewola 3,000, abamanyi abamu bagamba nti zaali 4,000. Naye falamma kadima, nabbi bwe yamala okukomawo ng'avudde e Hunaini, qadaaha iyaahu, sente ezo yazisasula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasasula sente, n'asomera eyabadde amubanja eddwa n'aga nti barakallahu laka fi malika wa ahlika innama jazaa'u salafi alwafa walhamdu. Naye abantu tutuuka okusasulaŋŋana sente nga teri ayagala kutunula ku munne. Sente z'omuntu ozisse, omumalidde obudde, amaze kuyiga nga n'obudde obumusomereddwa tebukyakola ki? Tebukyaliwo. Abamu nga luusi bakanso be batuyambako n'okutubanjiza abantu. Beera mulungi ng'osasula. Olaba nabbi yeewola, akomyewo avudde mu lutalo e Hunaini, azzizaayo sente n'aga nti barakallahu lak fi malika wa ahlika innama jazaa'u salafi alwafa walhamdu. Naye yaani agikusomera nga akuddiza sente. Tubeere balungi nga tuzzaayo. Ekirala gwowoze okubeera nga omulindirizaamu, ofunamu empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kasitooba ng'omuntu ono gwowoze otunuulidde embeera ze afaanana atya, ddala alemereddwa oba tayagala bwagazi kunsasula. Tuli ffenna basiraamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasasulanga bulungi. Ate era twewala amabanja agayingira mu riba. Ebbanja eriyingira mu riba lyerirwa kwe kubeera ng'owoze muganda wo ssente, alina ekizibu n'omuwola ssente, n'omugamba buli 10,000 njagalamu 1,000, oba ku buli kakadde njagalako 10,000. Eryo ebbanja liba limaze okuyingira mu riba.
alina ekizibu omuyamba lillah. Naye atoddira otya omuntu omwetaavu ate n'omubigikako amagoba ate nga muki mwetaavu? Era eyo enkola y'ebbanka. Kyova olaba abantu abasinga obungi abayingiridde ebbanka basigala bavulunkupe, kubanga bagenda beetaavu mu bbanka ate ebbanka nebakakaatikako amagoba ne bafundikira nga obulamu bwabwe bwonna bakozi nga bakolera bbanka. Kati naawe awola munno wadde azze ku mulimu, muli mu kibiina, kiringa era bye ntera okuwulira mu bibiina by'abantu abeegasi, sako, ebibiina ebyokwegatta oba byabakyala. Oli n'abeera nga yakwata ennamba ye alina okufuna, kati alina okufuna ennamba eddako n'aba nga alina ekizibu, n'ayagala mbu ate agule ennamba y'ono, agule sente ze. Oba kitegerekese? Ekyo tekikkirizibwa mu Busiraamu. Bw'oba oyamba omuntu kwata sente ng'ennamba yo ozifune, omugee nti abudu maliriza ekiki ekizibu kyo. Bw'onooba ofuna nze nja okukola ki? Nze nja okufuna. So togula nnamba ya muntu n'omuwamu ne sente. Oba oyamba ki? Omuntu ali mu kizibu ate omukakaatikako amagoba, omuntu azze nga mwetaavu ti ate bw'onoobozza mu miliyoni teekamu emitwalo 3. Kyova olaba qaida egamba bwe nti principle ya sharia egamba nti kullu kardin, buli kuwolaŋŋana kwonna jarra naf'an, nga kuleeta emigaso eri oyo awola, fahuwa riba, ebeera riba. Nkuwoza essente zange naye mu myezi 3 njagala mu kino, ate nno mulimu bambi abawola bwe batyo n'akugamba nti buli Lwakutaano njagala oleete ewaka ewange kilo z'ennyama ezi, kyokka ate nga n'essente azikola ki? Oba ntegerekese? Ngenda kuwola ssente zange, njagala buli wiiki ng'ompa emitwalo 7. Kati omusajja n'abeera ng'akola buli wiiki atwala 7, kyokka jjukira n'eziri ze baamuwola alina ozikola ki? Ozisasula. Eba efuuse riba. Bw'oba owola omuntu tegeera nti nyamba, naawe Allah agenda kukuyamba. Tuli fenna? Kaakati kullu karud, buli kuwola kwonna karud, buli bbanja erijja jarra naf'an, nga lireetera awooza emigaso, fahuwa riba, ebeera ki? Nkuwola naye njagala buli Sande otambuze abaana bange, oba obatwale mu kyalo, oba ondeeterenga kilo z'ennyama 4 awaka. Ntegerekese? Oba njagala buli wiikendi nkuwoze ssente zange nvugenga emmotoka yo nga nze ngikozesa, ebyo byonna tebikkirizibwa. Bw'oba owola manya nti okola ki? Ku ebyo Allah byagenda okukuyisizaako. Wa an yujiyaka min adhabi al-akhirah, era akuwonya ebizibu ku lunaku olw'akhira, kwekuwola ng'onoonya Allah kukola ki? Muntu ono kumujja mu kiki? Mu kizibu. Mutunulire Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Jabir. Jabir yagamba nti kana li ala rasulillahi haqqun, nali nnina eri nabbi ebbanja, fakadani, nabbi nansasula, fazadani, n'amala nannyongera. Hadisi yetegeeza ki? Omuntu waakuwola ssente n'akuwola emitwalo 5 oba kakadde oba miliyoni 10 nga takuteereddeemu magoba gonna, bw'otuuka ekiseera ekimusasula, Obusiraamu tebukugaana kukwatayo kintu n'okikola ki? N'okimuwa nga si yakikoze ki? Era nga teyakikusaba mu kiseera ky'okuwolaŋŋana, wabula n'omugamba nti muganda wange wannyamba, nkwebaza, wanzijja mu buzibu, nali nkomye, ssente zo ziizo mbadde nkusaba, n'emitwalo 200 ogakole ki? Ekyo Obusiraamu tebukigaana.
bw'aba teyakiteekawo ng'akakwakulizo mu kukola ki mu kutandika, wabula gwe kize nga surprise. Hatta nayo kiyinza n'okuba nga si kya ssente. Musajja yakuwola obukadde 2 oba emitwalo 5 n'ogazza ng'oleese n'embuzi n'omugamba nkwegayiridde ku lwa Allah, embuzi eyo twala eka abaana bawutemu ki supu oba enkoko, ekyo tekigaanibwa. Olwa hadisi ya Jabiri gye yagaa nti kaana li ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haqq fakadani wazadani, nabbi yansasula fazadani, ate nakola ki nanyongeramu. Wabula ekigaanibwa kwe kubeera nga munno omuwola n'omugaa njagala kino, kugana naye n'obeera seefu n'ogaa sente zange gye ziri zikola ki zikola, agenda kuzinziriza nga ninamu amagoba, ekyo tekikkirizibwa. Ekyo ekiyingira mu riba, mu principle gye mbasomedde nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba. Manya principle obusiraamu gye bugamba nti kullu kardin, buli kuwola konna konna, jarra nafaan, nga kuleeta emigaso eri oyo awoze, fahuwa riba, ebeera ki ebeera riba. Tuli ffenna basiraamu, n'olw'ensonga tetuzanyira mu mabanja, tumanye ensasula gye tusasulamu, ate tumanye n'emmanja gye tukola ki gye tubanjamu. Njagala njogere al awamil al muina ala tasdidu dain, ensonga eziyamba omuntu okusasula amabanja. Waliwo ensonga nga zikuyambako okusasula amabanja. Weewoze sente z'abantu, wanani gwe batabanja wano mu masigiti? Batubanja ku masomero, batubanja ku maduuka, batubanja kiki, batubanja gye tutambulira, batubanja naye mulimu ate abantu abalagajjavu. Ekirala, bw'oba weewoze ssente beera omuntu awandiika kyokoze ki kyewooweze, ne bw'oba osasudde ogaye nti Haji Siraje musasudde, takyamanja. Mubeere abantu abawandiika, gundi yampola ssente ze musasudde, kive mu bintu. Baganda bange abasiraamu, nga sinaba kuyingira ku nsonga zituyambako okusasula mabanja, teriyo muntu ali mu mabanja agaggawalira mu mabanja, okola osasula. Ate ne mubeeramu abantu ababi, akuwola n'akufuula ng'omukozi, naga njagala ssente bwe ziti, ojja kumpanga buli mwezi emitwalo 10, sente zange ogenda zikozesa omwaka mulamba, naye buli mwezi njagala ompe emitwalo ki, omwaka bwe guggwako ate onsasule. Oyo aba afuuse mukozi. Munno gwowoze ssente wategedde nti yafunye amagoba, munno gwoziwoze okimanyi nti yafunye oba yafunye ebizibu. Ekirala we tuba tuwola, tubeere n'omutima omuki ogw'ekisa. Leka kuwola muntu nga bw'ogoberezaako ebigambo, olinga ate akolima. Sente gwe nzikuwadde, naye gwe noobeera nazo gwe nozikolamu ebyamakulu, maliga kuwona yindi mweraliikirivu. Obanga akola ki muntu musabire eddwa Allah amukole ki amwanguyirize asobole okusasula. Oba ntegerekisi. Nema hiya al awamil al muina ala tasdid dain, nsonga ki eziyamba omuntu okusasula amabanja? Esookera ddala anniyatu as-saliha, beera n'enniya ennungi nga weewola. Wallahi bw'otoobe na bigendererwa birungi, ng'oweewoze ssente za munno ng'ekigendererwa enniya nfu, si kusasula, Allah agenda kukuteerawo obuzibu, ofe n'amaki n'amabanja. Enniya kikulu, neewola kukola kino. Era abeewola nga bagenze kucakala tebazza, abeewola nga bagenze kukola mu bintu bitaliimu makulu, sente tezidda. Naye anniyatu as-saliha, kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man akhadha amwala nnas, omuntu ajja ku bantu essente
yuridu adauha ng'ayagala kuzisasula. Makulu enniya nnungi, neewola naye njagala kusasula, neewolera enniya yange omusiraamu ngenda muddiza hakki ye. Tuli fenna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti adda Allahu anhu, Allah amuteerawo obwangu n'amuggulirawo n'asasula ebbanja eryo. Kuba enniya yali ki? Yali nnungi. Enniya zaffe nga twewola ssente ku bantu zibeera ki? Mulimu ajja naga abo bakola dda, alina ne ssente, bwe mwewolako akakadde tajja nakitwala ng'ekiki ng'ekikulu, nze kangende mugambe nti mpola. Nze waliwo abantu bangi bentunuulira, sinafuna mukisa, nina omukisa mubi, buli gwempola tansasula. Ogwo omukisa ngulina, buli gwempola tansasula. Simanyi lwaki, oba banyooma bunyoomi, oba balala lwakuba sina kyenyiza bakola, naye ate seerabira. Mbamanyi tusisinkana ne tubuuzaganya, naye ng'alina hakki yange emyaka n'emyaka, kagituulidde. Ate nze simanyi kubanjiriza, kubanga mba mmanyi oli muntu mukulu, weewoze, olina okuzza. Teri alina ssente zimala. Abamu twerekereza nabwerekereza n'okwata ekkumiryo, ogwo omuntu alina ekizibu. Kati waliwo omuntu agaa sheekhu obulwadde bunnuma, ogandika nti Allah kayisizeeko akole ki? Naye omuntu n'omuwola ssente, naaniige nabuniigenyi. Kale ekyo ekizibu nkirina, oba nammwe mukirina? Abamu mubanja. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti omuntu wajja ku bantu ssente ng'enniya ki? Nnungi, Allah amuteerawo Islamu nino zizzaayo nti ebbanja neewoze lwa kizibu naye essaaliyo. Akuggalira amakubo g'okukuteerawo obwangu. Sente ze weewoze n'otazifunamu na mikisa, tezifa. Gwekimanyi nti waliwo omuntu asobola okwewola sente n'enniya eyo embi, abayaaye ne bazimuggyako nga tazituusiza na waka, abayaaye ne bamusala ensawo, n'abanga ebbanja terivuddewo, ntegerekese, kyokka ate enniya ye ebadde ki? Mbi nga si yakola ki? Kaakati oyo alina enniya embi nga ajja okwewola, abayaaye ne bazimubbako, oba olizituusiza eka bwe paba, Hajjati n'azirengera n'aga Abbaasi, bulijjo nkubanja amahale gange n'amala ozibaka bw'ati bwe paba, osobola ozijja ku mukazi? Kizibu. Bakazi Mungu yabawa amaanyi g'omu maka, ffe yatuwa amaanyi ga mubiri, naye amaanyi g'awaka gaaba ki? Gabakyala. Akulyako ennyama yaabwe n'akuwaamu supu yekka ng'ate gwe wagiguze, nagalya lyamu supu ate nga tolina kyojja mukola, era n'oguma n'olyamu supu n'omaliriza ne weebaka. Agamaanyi be bagakola ki? N'omuganya agala twala mwana wange kwata Kulaani ku Salifa, naga simulabayo.
ate era n'otamulabayo oga yannemesa agugaba maanyi gaabwe. Fe tulina gamuki gano ga fiziko nti wakola ekiwago osobola okukuba eŋŋumi naye n'omukuba ŋŋumi mmeka ntegerekisa. Akali kyembaddeko kyeki nti osobola okuba n'enniya embi n'ozifuna ne bazikubbako. Omukyala n'azibaka naga bulijjo nkubanja amahale sijja zikuwa, n'akeera ku makya n'azisasula ne ku ssomero naga wagana n'okusasulira abaana bange fees kyokka wazeewoze obeeko byogattagatta. Ntegerekisa olwo kitegeeza tebikyakoze eki. Kaakati oba tolina nniya nnungi omuntu nnyiniza asobola okukubanja n'oba n'obwangu obuzisasula kubanga okuba mu kiri yali akazimpa ne bazinziba nako. Era ogenda okulaba ngaomwe nagaa n'essente zo baazibba. Olwo Sheikh Kibedi kati abantu si basasuzi. Buli woba nga toli musasuzi era ne Allah takuteerawo makubo gakola ki gasasula. Kati ekkuba erisookera ddala anniyatu as-saliha, beera n'enniya ennungi neewola ngenda kusasula. Ni Sheikh weewola otya ssente ng'ogenda kusanyusa mukazi ate nga ne gwosanyusa malaaya. Allah n'akuteerawo obwangu osasula ebbanja nakasooka ompula $3,000 n'ogamuwa mu bwangu n'agenda n'agasaasaanya awo mu maaso ga malaaya nagalondaku zoyagala bakuwa eki nga bwabadala bakuwa eki. Yogera rukiya kyoyagala okulya essaawa zino. Najjayo ekizike nakimuteeka ku mutwe, najjayo ekizike nakimusonseka mu kifuba. Aga olina kyogamba oyo Allah amuteerawo ati obwangu gali mu kucakalira mu haramu. Buli wookola nga tolina nniya nnungi. Kuba eryokubiri almubadara bisadadihi mata tawaffara almablagh, omuntu okwanguwa okusasula munne ssente ze zeyakola ki zeyamuwola. Lianna alinsana kad yufajiuhu almaut, bw'otayanguwa okufa essaawa yonna kukusisinkana n'ebbanja. Okumanya ebbanja lyalaga wala nnyo. Omutwe teguli waggulu afaanana atyo oyo obulumi. Tolowooza nti baaguterekawo buteresi, gubeera mu adhaabu. Kati buli lwotayanguwa kusasula bbanja lowoozaayo nti okufa kusobola okunsisinkana neki n'ebbanja. Kiki olina okukola? Almubadaratun bisadadihi, yanguwanga bunnambiro okusasula amabanja. Olwo n'amabanja abantu ge balagajjalira mbalabanga agatali mabanja. Ku masomero mulimu ababazinya obuzinya, bwamujja ku siiyo n'amutwala ku lukumaani, bwamujja ku lukumaani bamubanja n'amutwala ku madiini, bwe baba madiini bamubanja n'agamba mutwale eri ebboza gewasseeko oyo mutwale. Ago gonna mabanja gy'ovudde osasudde. Kyobula n'abaana baffe basomye ne batabamu baraka kusomera ku bintu ebyo, kubazinya buzinya ku haramu. Eno bakaaba, eno bakaaba, eno bakaaba. Almubadara, twanguwenga okusasula amaki amabanja. Lianna almaut kad yufajiuka,
okufa kusobola okukusinkana nekukusalako nofa nebbanja. olwo naddala mumabanja nga abantu babuuzaawo nga baleese jeneza mumaaso, ani abanja ngaoli tasobola kuvaayo mu kiseera ekyo, agamveeyo nti sajja mubanja nyonyole nti abantu bano bayinza okunsunga. Sirikanaga asaalire naye ankoze bubi, kale tulire baganire Allah sina kyakukola kati famire ngenda gitandikira wanjinyonyole. Oba nambuuza mwawandiikawa nga newayawandiika takola ki taliiwo, kubanga mulimu abafamire abagamba abanja omufu tutaddewo Haji Masudi kasitoba n'ekiwandiiko, kasitoba n'ekiki tweyimiridde okusasula ebbanja, kasitoba n'ekiwandiiko. Waliwo amabanja getuwola abantu nga tetuwandiise, munno mulabagana, banja ligudde alina ekizibu, batojja muga nti sooka owandiike. Akati famire kati laba omuntu bwagenda nebbanja eryo olinaga sijja kwetantala famire n'ebiwandiiko sibikola ki, naye tulisinkana ku akhira. Kyankoze musajja mubanjize ebbanga ddene, aganidde ebbanja, aganidde sente zange. Baganda bange ensonga eyo nkulu almubadara olwa hadisi ya Abi Huraira radiyallahu anhu yagaa nti law kana li mithlu Uhud dhahaban, senga nalina ebyenkana olusozi lwe Uhud obuzito, yali ategeeza bya bugagga nabbi, ma yasurruni alla yamurra alayya thalatha, tekyali nsanyusiza nnaku ssatu kumpitako, wa indi minhu shay'un illa shay'un arsaduhu lidainin, kujjawo nga nina kyensasudde ku bbanja. Kyava nabbi yafulumya statement egaa nti matallu lghaniyu dhulum, muntu yenna omugagga alina obusobozi obusasula n'alindiriza ebbanja aba ali azamanyiza munne. Ate nno byewuunyisa, abagagga be bakyasinza obutaagala kusasula kyannaku. Agenda nakulaba nga oli munaku, oluusi wakola ewuwe ku nyumba ye n'oweereza omubanja ng'otya n'okonkona ku kiki ku kikomera. Alabanga ogamba nti mmanja Haji gundi sente, alabanga tojja kikola n'abeera n'amabanja g'abantu. Abagagga abasinga tebaagala kusasula, agenda n'anyoomanyoma obuki obusente sente obwo, n'alabanga omutakola ki, omutali omukoledde omulimu, oyokyeza amatafaali ogatadde ku sayiti, ye n'abadala n'okanda mumuteega mu benzi akuyitako n'oyimirira mu kkubo n'olowooza anaakulaba nakukuba amazzi. Aga abagagga bazibu n'okolima naga akasajja ako bakanjagazaki, obwo nabwo busente. Abagagga nabbi yabateeka mu balyaza amaanyi, kasita olindiriza. Kyova olaba obusiraamu bwetugamba sasula omuntu ng'entiyo tezinakola ki, emakwetuumako mabanja. Lwaki okyakalira mu mabanja g'abantu? Lwaki okyakala ne sente zitali zizo? Okusasula ebbanja kikulu. Ensonga eyokusatu min al awamiri almuina, ensonga ezituyambako okusasula amabanja, atakhtitu aljayid, ye muntu okutegeka nga alina pulaani ennungi, yeewola kyakola ki, kyasobola, amira kyanakola ki, ekikwewoza obukadde 10 nga tulina puroguramu yaabo kiki, noga wemmala obufuna. Mulina omuwola sente naye nga talina ntegeka. Almabuniyu ala marifati lhal, omuntu bw'aba yeewola okusinziira kyakola ki, kyasobola. Kyova olaba baganda bange abasiraamu, bwe tubeera mu bulamu buno obwensi, tokola kyoyagala, kola kyolinako obusobozi. Muntu nayingirira ennyumba mwasola self contained ya mitwalo 8 nasolamu emyezi eki, sente nezibula, nayingira mu 7, nayingira mu 9, landlord natuuka n'omugaana amugaa nti swaibu Muhsin, emyezi gyonna ngikusonyiye, naye ogujja teweebakamu bambi. Tutunuulire nga tukola ebintu okusinziira ku busobozi. Bw'oba weewola
weewole kyonoomira. Ntegerekese osobola kulya kiwagu ekikutwaza enkota kiki? Waliyo muwulu agula enkota, ng'oli muwulu n'ogula enkota ng'ojagazaki kujjako omululu guba gwe kusumbuwa oba n'okubako amajinni. Ani agenda kikufumbira? Ani anagikufumbira? Lwaki tetumira bye tusobola? Lwaki teweewola mutwalo noga mpola akakadde katalabanga nako nga nekitawo teyakasikira nekamulakira talina kyakakozeemu n'abonyaabonya abantu sente nezeetuuma emirembe negimugwako. Buli lwotabeera na takhtiitu entegeka ennungi mu kwewola weewoze kukola ki? Weewoze kusanyusa mubiri? Oba mulimu aga nti sobola kutambula awo ng'empale yange enkalu mpola asatu awo nateeka mu nsawo ey'omu maaso niyo mabega ne wano, ng'ekyo kyokka kyekimwewozesezza. Watuuka wali abantu n'ajjayo n'abalamu, n'ayingira mu restaurant n'alaba engege nagaleeta teekako omutwe n'aziriira mu wiikendi ne batandika omubanja. Lwaki totunuulira mbeera yo nga weewola? Weewola omutwalo gw'onoosobola, kubanga famire zaffe teziri rede kutusasulira maki mabanja. Famire zatutadda, twasigaza ekintu eki ti oyo mwana wa taata, oyo mwana wa jjajja, oyo maama wa maama. Tuzaalibwa mu famire eki ekyo twasigaza okwogera mu b'eŋŋanda, so si kutuyamba ku biki, ku bizibu. Kigundi alemereddwa ebbanja bajja kusiba obeereyo. Famire etulegambe nti mumuleke amaleyo ekibonerezo, muleke amaleyo ekibonerezo, nga buli gwogamba atunula bbali. Famire zikyali kuffe, zatutadda. Kati tetwemala geewolawola nga tetulina puroguramu. Weewoze sente kukola ki? Oli neewola nti ngenda kuwoowa, embaga tezza sente. Oli neewola nti ngenda kulaba mmotoka za mpaka mukono, ngenda galuka kulaba mmotoka, n'agenda eyo n'alaba emmotoka ne balya paka busiika, n'alaba ne bamuzza, kali n'atandika kuwera ennemba nabbanja, mmotoka zawedde. Tubeere ne takhtiitu, weewola ng'olina puroguramu eri mu proper line ennambulukufu. Sente ngenda zikozesa kino, ate kizizza kyendiko kizaaki sente. Ekikuwoza sente mu sizoni etali yakulima yakusiga, gyolabamu akasana perekekya buga ngenda kusiga bijanjalo, ne bamala ozikuwa ate n'ogula ebijanjalo, musana ne gwaka nebbanga lyewawooli ng'akasana kakyayaka tosiganga, wabula bwakubanja nogajja olaba ebijanjalo byenagula byonna biri awo, abikozesa ekiye? Lwaki wabigula? Mulimu abantu abatalina puroguramu mu bulamu, nga ye ebibyo bigwa bugwi. Kiringa era kusanga muwulu agula bugoye bw'abaana, tazaalangako, tannazaala, n'omukyala tamulina bw'alaba engoye z'abaana aga bwendizaala kammeka n'agula bebisho, n'agula obuliri bw'abaana, neetegeka tawasanga ate ng'ebyo byapulaaningiramu ali ku maki, ku mabanja. Oyo aba alina puroguramu. Tulina okuba ne puroguramu nga twewola. Niwoze kukola kino, nina ensonga, mukyala wange agenda kuzaala, sirinaawo, kambeere ne sente nkole ki, neerinde. Naye tolina puroguramu, weewola bwewozi bira mupango, mbuzi kubeereko mu nsawo. Bwe siba na sente mpulira bubi. Walibadde owulira bubi nga zizo ye zitalizo tobaka.
kale kyetugambye ataktitu ljayid almadrus almabuniyu ala marifatu lhal, omuntu alina okubanga alina program nga yewola. Sente ziwewola zirina okubanga ziriko program, so tewewola nga tolina program, kubanga amabanja gamalako emirembe. Kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man asbaha minkum muafa fi jasadihi, abukeesa kummwe nga mulamu omubiri gwe, aminan fi sirbi, alina emirembe. Ebbanja terireeta mirembe, buli wosinkana eyakuwola omutima gusooka kutyemuka. Kyobola tujja kulwala pressure ku myaka gino emito, kwewolawola weewoze buli wamusinkana booti. Oba oli ku piki n'ogizinga za accident ezo, adamanja ze wetaba ate emmoroka neekuba ate nafa nebbanja. Otule stress oyo. Ebbanja terireeta mirembe, teri alina bbanja alina mirembe. Buli gwolengera omutima ne gukuba. Mulimu nno be babanja n'atuuka ne muswala n'alaba amubanja n'agivaamu ng'afuna wuzu n'agenda naga ngenda mumugamba nti n'avaawo, n'ava mulayini, n'ava muswala n'agenda. Tulina okuba nga tulina program, kubanga amabanja tegalekera muntu kutegeera. Hatta abamu bali butabika lw'amabanja basiraamu. Timulowooza nti buli ali ebutabika mulalu, abamu gundi zaagira lw'amabanja. Ebirowoozo waya ne zita, kubanga mind season bwe kiseera aba alowooza va ku muntu akubanja gwe. Abamu babalanga ne ku leediyo naga tukusaba ojja oggulewo ennyumba gye wasiba nga ne sente ozireese, niyeyongerayo. Aba ali kubizinga nawulira era ebirango nga biranga ye, nayingira mu nyanja nagwa mu mazzi naga akanve ku nsi. Yes, ndowooza mukiwulidde ekyo. Mulimu akubanja ate nakutta busi ng'olemedde sente ze naga kamutaveewo. Kigambo ky'amabanja temukizanyirako. Ekyokuna min alawamiri almuina aliktharu min addua, okuyitiriza okusabani Allah fahuwa alibada. Isaba nnyo Allah akutaase amabanja, akuteerewo obufulumiro, osasule ebbanja ly'omuntu. Naddala edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza esasula amabanja, Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaaka. Edduwa bw'ogisoma Allah ajja kuteerawo obufulumiro osasule ebbanja. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaaka. Dduwa eyo giyitirize nnyo, Allah akusasulira amabanja, akuwa obusobozi ogasasule. Kuyitiriza kusoma dduwa Allah kuyambako, ate akuwe n'omutima ogukola ki? Ogusasula. Obeere ng'olumirirwa otudde naye ng'olowooza ku bbanja lya munno. Abantu bano balina ebizibu lw'amabanja. Bamaama baffe bali eyo mu byalo banywedde sukaali bajjejjeeyo mabanja egayitirira awo gonna maki? Mabanja. Tulina okulaba nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusasulira amaki? Amabanja. Ekiddirira ekisembayo habsul qadir idha mtanaa, abaffe omuntu w'ebbanja asibwa bw'aba alemereddwa okusasula ebbanja, oyo alina obusobozi. Gwe njagala tubeere nga kyekiddirira ekisembayo. Omuntu yenna bw'aba n'obusobozi obusasula n'agaana okusasula ebbanja, obusiraamu bwakkiriza asibwe, bamusibe. Olwa hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagaa nti layyul wajid, omuntu yenna alqadir, alina obusobozi obusasula n'atasasula, yuhillu ardahu wa ukubatahu, akkirizibwa okubonerezebwa n'okumusiba, oba alqaadi okubeera nga muaddaba, omukulembeze w'obusiraamu.
abantu abamu babeera n'amabanja ga baganda baabwe, mune namusibisa naga nasibisa muganda. Obusiraamu bwakita bakusibe naddala ngaolina obuki obusobozi obusasula ngaoganye. Nabbi yagamba nti asibwa abonerezebwa, bamuteekako taadibu n'abonerezebwa okumuaddaba. Lwaki aganye okusasula mune ate nga obusobozi abukola ki abulina? Eno hadisi ekolako oyo ng'alina obusobozi, oyo gwe bagamba okukola ki okusiba mu kkomera abeereyo asasule ebbanja ly'omuntu. habsu lqadir idha mtanaa, yajuz habsu lqadir idha mtanaa. Omuntu bw'aba alina obusobozi obusasula n'agaana, yuhbas, ateebwe mu kaduukulu asibwe. Olwa hadisi ya nabbi ega nti layu lwajid, muntu yenna lwajid alina obusobozi. Tuli fena yuhillu ardahu wa uqubatahu. Manyi bagamba b'obusiraamu nti akkirizibwa okusibwa n'okubonerezebwa. Rawahu an-Nasaa'i wa akhrajahu al-Bukhari mu'allakan. Hadis ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omulundi ogujja tujja kutandikira ku mabanja agayingira mu haram, banga mulimu omuntu ayewola ng'alaba omuntu ddala emaali gyakola ya haram, haramu mwereere, n'agenda n'amwewola ku ng'omutunzi w'omwenge. Sajja emaali yo n'ogimanyi ya haram, sente zo zonna ozimanyi za riba, kyokka n'ogenda omukole ki mwewoleko. Ekyo tugenda otunuulira omulundi ogujja. Buli wotegeera omuntu nti emaali gyakolamu ya haramu, sente z'oyo za mwenge, oyo w'amasabo, talina walala, tomwewolaako. Naye waliwo emaali eri makhuluutu nga ntabike, mulimu haramu neki, hatha la baasa, ekyo tekiba na mutawaana, wabula ekisingako obulungi era nayo kugikola ki kugireka. N'olw'ensonga tetumala geewola. Ono olaba ndowooza kiyingiremu n'abantu okujja ku bantu be babalabidde ddala nti basamize, ne bagenda ne risiiti z'emizikiti nti bazimba mizikiti. Ogenda otya wowe omuntu gw'omanyi nti musamize n'omugaa tuzimba wali masigidi? Ezo sente ze zaki za haramu, zireke. Toleeta gasiya mu masigidi, muleke. Naye buli tutegeera omuntu nti ono akola mu haramu, sente ze zonna za haramu, siraamu bwagamba tozikola ki tomwewolaako. Bwe tubanga tetukkiriza kumwewolako, kitegeeza n'okugendayo okumusaba atugulire seminti w'omuzikiti ayambe ku imaamu mimbabi awula. Tuli fenna kitegeeza tekikola ki tekikkirizibwa. N'olw'ensonga eyo tukyali ku musomo, tuli ku shariya n'omuntu, tuli ku mateeka agafuga okwewola oba agafuga amabanja obusiraamu. Kyembakubiriza kiri ekintu eki, tukendeeza okwewolaawola okutalina maki makulu. Leka kuyitiriza mabanja eri obulamu. Mabanja tegagaggawaza, gaavuwaza bwavuwaza. Kirala ojja kwewola sente z'omuntu nga zirimu n'ebisiraani, oyongere kudda buziki wansi, ozitadde mu bizinesi yo, ziguzeemu pikipiki, ebeere entandikwa ate y'okubonaabona nga wobadde okola ki n'okusingako nga wobadde oli. Twewole mu nneewole y'obusiraamu, ate era wetuba tuzzaayo tuyambeko okuzzaayo sente z'abantu obutazoonoona. Si gwe w'oyagalira, si kyoyagala ky'omuwa. Bulina kubanga muyingidde mu ndagaano, nja kusasula in installment. Ntegerekisi. Ekirala kye njagala okukubiriza naddala abantu abasoma irimu ey'obusiraamu, obutanguwa yanguwa nnyo kulamula mateeka ga busiraamu, oba kye bayita okuyisa fatwa. Twewale nnyo ekigambo ky'okuyisa fatwa, okuziyisa. Ekigambo ekyo kyakabenje. Hatta ne woba olaba bino ebintu ebyaffe, ebintu bino eby'oluzungu, abantu bavudde e Makerere basomye lo, si buli afuluma nti abeera jjaaji. Naye no ddiini, omuntu alamula alina okuba nga alina ahaliya, alina ekimusobozesa okulamula, alina tamakkun, potential
min istikhraj al ahkam okukenenula amateeka ag'obusiraamu so si buli asoma olina kubeera nga olina ahaliya nga bolaba ali ab'oluzungu si buli afuluma makerere nti asomye nti alamula abeera jjaaji waliwo ebikufuula obuzibu bw'okulamulalamula buli ekizze bujja kutuleetera obuki obuzibu weebuuzeko ku banno abalina experience mu kisaawe mwoli songa eno eri etya tuleme nnyo okukyamuukirira n'amalala mu ddaawa gajja kutuleetera obuzibu malala gajja tutomeza ekirala weba wabula omuntu yenna ng'akoze ensobi mu ddiini kkiriza okuwabula kw'abantu era bw'oba weetonda ate tojja nga onnyonnyola gaa nti bannaaye nakoze ensobi njeetonda eno ensonga si ntuufu full stop naye buli wojja nga ate olinga ayeewozaako oyongera kusiikuula mmeeme bantu wallahi omuntu ogaa nti bannange munsonyiwe nakoze ensobi full stop nze nalinako ekiseera bwewali mu bannange banyiiga ku mbaga gye twakola etaali mu kontrol zange ne bannenya ne boogera ebigambo wiiki namba naye bwe najja nayogera ekigambo eki banaye mutusonyiwe twasobeza wallahi abo bennyini abaali bannenya ate ne bajja mu inbox yange ne banga nti sheekh tusonyiwe sheekh tusonyiwe ate gwoze olinga amenyawo kiri ate olinga ayeewozaako ensobi tuzikola ffenna teri yatakola nsobi olulimi nolusobola okuseerera ate waliwo ebintu ebitazanyirwako tosobola kuzanyira ku kintu n'okaafuwaza omuntu noga nti oyo mukafiri nti osaagirira noga nti oyo mushiriku ng'osaagirira noga nti oyo munabbida nga tali noga nti oyo khawariji nga tali waliwo ennamula z'obusiraamu ebintu by'obusiraamu nga by'abantu banene abamanyi bali bennyini arrasikhuna fi lilmu ababbinkira mu irimu nga balina otutunulira ensonga ezo so si buli asomye okusoma kirala n'okulamula kiki kirala olina okuba nga olina ahaliya naye ffe buli kyetusanze era ndaba nnyo n'abantu ku programu simanyi question and answer zaki mwabayisa fatwa okutudde eddiini y'abantu ddala mulina ahaliya mwe abaanukula question and answer tulina ebintu ebimu obutabibugumiramu naye noolaba oli alina program every week ayanukula bibuuzo by'abasiraamu kigambo ekyo nga kinene kale at least senga twanukula mu byetusomeseza kati nga wenva okusomesa olina agamba mbuuza mu kyokoze eki naye ntudde bwe nti buli abuuza abuuze oli nabbi nkyokirwako bubaka nayanukula wiiki eno ne wiiki ejja ne wiiki ejja wallahi ngaebimu wobitunulira nga si bituufu tusomese bantu kujjako oli nga alina kyabuuza mu musomo gwokoze eki naye okuteekawo puroguramu enamba nti olina ddala ahaliya eyanukula ebibuuzo n'obiddamu nti allah yagamba n'omubaka yagamba manyi bagamba n'ojuliza n'ebimu bibeera byakatemba kugiragira abamu nno babyebuuza ne babyeddamu bw'otayanukula bibuuzo ne batategeera nti oli mumanyi ensonga y'okuyisayisa fatwa tugirekera abatusingako tuleme kugamba nti ffenna twenkana wallahi abawalimu b'eggwanga lino Uganda bonna tebenkana waliwo abatusinga nkiddamu bawalimu bannange bawalimu bannaffe ffenna tetwenkana mu irimu waliwo abatukola ki abatusinga abo abatusinga tubalekera omulimu ogwo tubeebuuzeeko tubeere ne connection nabo kino kiramulwa kitya kino wakisomako otya kino kigamba ki naye ffe abafulumya amangu ne tukyamuka n'omwenya ku ddiini ya Allah nga kyotamanyi nti ogenda kyeyimirira wala takfu ma laysa laka bihi ilm toyimirira ku kyotalinaako kumanya waliwo ebintu ebitazanyirwamu tetumala galamula tukkirize nti waliwo abatusinga
waliwo abatusinga nga batusinga irimu, waliwo abatusinga experience, waliwo abatusinga nga baludde mu ddaawa. Beebuuzeeko abo banno, bafuule mikwano obayigeko. Lekaga nti bwe mbuuza gundi nti nja kukakkana obuyinja. Tolina byokkakkana ate kyongera nakuwa kitiibwa. Wakitubuuza Sheikh Nuhu Kibuuka ensonga eno eri etya. Wakitubuuza basheikh Kasimu Kindi, basheikh Kakembo ne basheikh abalala abosobola okulaba nti abo njogedde manya sijja ate kwogera bonna mbamaleyo. Kuba olyenza gaa lwaki nze tebantaddemu. Size kukola list laisa min babil hasri, benjogerako sikomeka naye gye bali abalala badokituru abatusingako, abasomye irimu, abatanganjudde ebitabo nga balimu ne khashiya okutyani Allah nga kyayogera ddala ali ku ddiini. Ife abayogera obwogezi okukyamula audience tubadde ki mweno irimu eno ey'ekitiibwa. Allah gyagenda otubuuzaako, wallahi leero weetuli enkya tetuliiwo, naye olwaleero bye tuliko Allah byagenda otubuuza. Leero weetuli enkya tetuliiwo, naye bino bye tuliko olwaleero Allah byagenda otubuuza. N'ebizibu ndowooza ebizze irimu eno efuuse bizinesi. Mu bimu ku bizibu bya irimu eno efuuse ki? Bizinesi ettutumu. Bantu balifunamu. N'olw'ensonga ebigambo byange ebyo bikomezzaawo. Njagala kwebaza abasiraamu abayambye ku mwana waffe Hamida Namponye, mulwadde w'omutima, ebituli ebibiri. Njagala kwebaza mwenna abasiraamu abalina kyemuwaddeyo. Twakaweza miliyoni 10 n'omusobyo kuva ku Mande tuzirina. Era enkya inshallah twagala kukola hand over eri taata w'omwana ne maama we tubakwase ssente ezo, ate tulabe endala abakyayambako tuyambeko. Ezo ssente tuzirina za mwana oyo kumuyambako, leetaaga miliyoni 25. Niwe tubanga tulina 10 n'omusobyo, alhamdulillah. Kyetukyebalizaani Allah. So njagala kwebaza naddala abantu ba midiya bano abatambuza omulimu ogwo ku bantu ne gutuuka buli wamu. Allah abasiime, abasasule mu kisinga obulungi. Abassalaamu TV, abasulubu, aba SK, abashukurani, abathuraya, takabbala, takawu, taamulatu, mwenna tubeebaza. Mwongereyo omulanga guno, wakyaliwo obwetaavu, naye kyetutuuseeko twebaza Allah nti mukikoze omutima omulungi, mukulumirirwa ate mukufaayo. Tusaba Allah omwana oyo amuwonye nammwe abasaasire. Twongere okuyita ku simu zaffe 0701 32 7464 ne 0702 32 74 n'okuyita ku machati namba yaffe eya Salifa Charitable Organization. Enamba eyo tugikozesa nnyo kubanga enamba zino ezimu oluusi batuwa abantu 12 olunaku we baggwayo. Bw'osindika ssente bakulaga nti omuwendo gukoze ki, naye bw'osindika ate ku machati namba ssente zisigala zijja newe kubeerako miliyoni 10 ziyingira ku. So osobola okunyiga star 108 5 star then n'onyiga 9 hash tuli fena n'oyingizaamu enamba eyo wa SK gyenjagala abeere kuba gwe nagiwaako. Agirina eri 428 4126 ey'amachati namba 428 4126. Omuwendo gwonna ate bw'ogisindikirako ku simu tebakusalako. So tugikozese tuyambeko omwana oyo, tulabe nga Allah amusuuse. Naffe tulikisabisa Allah titulina kyetwakola ki kyetwakola okufuna miliyoni 10 mu wiiki emu mu bantu si kiki sikyangu. Waliwo naasindika ebisatu, waliwo asindika ebitaano, era bwe basinga obungi. Kyoba olaba neewuunya muntu anyooma abantu be bagaa nti abantu abawansi abo bakyasinza okukola emirimu gy'eddiini. Kazibe zino kamera zonna zimulaba tuziguze mu bantu abo. Ddala abaana abo bemulaba abali ebweru bemwakazaako eri akadaama balina omulimu munene gwe bakola eri society yaffe. Abo abali ebweru hatta n'abali mu diaspora e Bungereza, mu America,
bakola omulimu munene yasindika ate ekiwerako naye abantu bawayo sente tubeebaza mwenna bannayuganda society yaffe hatta n'abatali basiraamu olw'okudduukirira omwana oyo si waffe naye mwana wa Uganda ate naddala omuntu ng'alimu omutima ogw'ekizadde asigala kimukwatako oyinza okuzaala enkyanga naye gwozadde oli mu kizibu kyekiki hatta n'ogugwo ogwo gwolaba olwaleero ogukuba osobola ogenda mu ddwanya baga nti wafunye damage kuki omutima so tusabe Allah mwenna abasasula empeera ennene tweyongere okuyamba omwana oyo n'okumutaasa n'okumusabira saba Allah mwenna abafuulire ejjana nga buddiro bwammwe olw'okuwaayo kwammwe so midiya zonna tubeebazizza olw'omulimu ogwo kutambuza ssebo Abassalaamu TV tutuuse okwebaza kwaffe eri Haji Abdul Karim Kalisa okusalawo okuteeka ekintu ekyo ku TV y'eggwanga si kyangu naye bakikola lwa mutima mulungi so Salaamu TV tubeebaza ne midiya zaffe zino eza Facebook Suluhu SK Shukrani Taamulat aba Umma Uganda aba Thuraya mwenna tubeebazizza olw'omulimu ogwo gw'ettendo saba Allah basiime akkirize okutabakana kwammwe n'okukola kwammwe atukingiriza endwadde Allah atutaasa ebizibu atukingiriza amabanja ateerewo obufulumiro aleme tugezesa Allah na bigezo binene innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi saba Allah ffenna nga bwatukuŋŋaanyiza mu kifo kino Allah atukuŋŋanye mu janayi firdausi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sigadde nze mutabani wammwe Salimu Bosa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh